Akabenje kano kaguddewo nga bukya ku kyalo kinene Mabira wakati mu luguudo oluva e Kampala okudde Jinja ng'omusigala afudde Wezere Bwambale. Abaana bafudde kubaddeko Derek Nsubye n'omuwala Jazira na Bukenya nga bonna babadde basize bakyagala mu kirabo 16 Najjembe. Abaana babadde bava kusanyukako naye kati ne baagala bazzeeyo mukwano gwabwe wa poliisi then nabo bamale beeyongereyo kuba Derek ebiseera ebisinga badde akolera Kampala. Mmotoka yaggiddwa n'etwalibwa Mabira era abasirikale ba poliisi ebidduka balabiddwako nga bakomyewo ku makya okunoonyereza. Emirambo giggiddwa mu ddwaliro ekkalo ne girisibwa amaka g'abazadde b'abagenzi nga basookeddwa Bukenya Sande ne bajjako omulamu gwa Mwalwe na Bukenya wakati mu Miranga. Bukenya yogedde ku Mwalwe gw'agambye nti abadde agezaako nnyo okumutangira obutagenda mu biduula ebyamulemesa okusoma nga tawulira. Agambye nti yagezezzaako kumuyita eggulu limu akomewo waka nti kyokuuma n'amwekwekentira afudde tayogedde naye. Nemugamba nentuma baganda bwe nebagamba mugende mukoleki ngabe munnamu akomewo awaka biri ebyo obusungu bwe yali byagana okusoma nakolaki nga mwesomero akomewo awaka kubanga badde amaze ebbanga kukirya mwaka ng'asulawa asula ne maama we jo gwetuma muganda agenda amuyita akoleki akomewo babeerewa awaka nakumye nesaamulabyeko era yayise obuyisi teyazze na gyendi agenda. Tugenze kunibwa mu kasalo kyali gye batutta omulambo gwa mutabani we Derek Nsubye nga gibadde Miranga nga n'abamupoliisi zibakubye. Taiwan Nsubye atubulidde bwe yabaddeko ne mutabani we n'amugulira omwenge yakadde e Kampala gy'abadde akulira wakadde mu musanyu katamanyi nti abadde amusiibula. Mugulira omwenge abadde mbanye n'agula ne jjajjaawe ku makya ssaawa 12 kazibe n'oyo bajja nti taata bizibu kyagenda guza tikiki Derek abadde atwala afande ku parakisi ajje tudde e Kampala naye mudde bakulu tusangiriza kansala w'eri Kiwanuka neyeekukula obubenje obuga ku luguudo lw'Ejjinja bw'agambye nti obusika buvudde ku binnya ebiyitirivu ebijjudde mu luguudo. Agambye nti emmotoka zitta abantu gabwo baazo basala ebinnya gye zigwira ku bubenje olw'okuba nti oluguudo lwaffe lubi era wewafiiridde wakafiirawo omwaka guno twakafuna accident za mirundi 3 nga lumu omwaka guno wafiirawo abantu 3 n'olwensonga ebyo tukutusabayinula kuba bajja ne bakuba ebiraka naye ebiraka bwe bakuba bimalawo ennaku 2 era ne bikola ki ne bivaawo. Abaduze bongedde okwogera ku binnya ebiri Mabira ne basaba yunula etaasa obulamu bw'abantu. Trailer eri ejja n'enejja kati eno era watalaba bw'ati aba ayagala okusala ki ekinnya nekyekanga oli awalinza okuba nga abadde ku speed ng'ajja kiyinza okufundikira nga mwetomedde. Accident okugwawo yavudde ku kinnya ebiri mu makubo okutandikira ku Mabira gatandikira paka Lugazi binnya byereeri mulwanira bulwanizi w'okola ki aw'okuyita. Gavumenti tusabe tuyambi ezibe ku binnya okuva ddala e Najjembe okutuukira ddala ng'ofunye ekibira ekuba binnyo. Omwongezi wa poliisi mu bitundu bya Ssezibwa Helen Butoto akisizza obubenje obungi Mabira obufiiddemu abantu n'agamba nti ku ky'ebinnya abazadde okubituusa mu bekikwatako. Tumaze okwogera n'abantu abavunaanyizibwako ku binnya bino era nga ssaawa yonna bajja kuba bajja bakwasaganye ku lino. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.